era nkujjukiza nti ekisiibo kyaffe kiggwako ssaawa 12 tekiggwako ssaawa emu. Tetusiiba njuba wadde omwezi, tusiiba nga twewaayo eri Katonda era tugamba nti sinsi twasiibye olunaku olulamba lubeeramu essaawa mmeka? 24. Ku ssaawa 24 twawuzaamu emirundi 2 kubanga essaawa 24 12 ziba za misana, 12 ziba za kiro. Kati ffe tetuli mu kusula, tuli mu kusiiba. Kati bwe kuba kusiiba kitegeeza 12 zennyini obeera ozingako ekisiibo kyo ng'ofunayo obudakiika awo ng'oddamu okukaatiriza ensonga ezikusiibya. Ekisingira ddala kwe kuba ng'olina obulamu obw'omwoyo. Ekyokubiri kwe kuba ng'olina obulamu obw'omubiri. Ekyokusatu kwe kuba ng'olina ebigendera ku bulamu obwo. Toteekwa kubeera muntu wa mwoyo ali mu mubiri naye omwavu lunkupe. Do you get me? Ebimu ku bitusiibya twagala obulamu obw'omwoyo bubeere kiriya. Kyokubiri ekitusiibya twagala obulamu obw'omubiri bubeere kiriya. Oli nnyumba ya Katonda, toli nnyumba ya birwadde. Ekitusiibya ensonga ey'okusatu ebigendera ku bulamu. Toteekwa kubeera mulokole eyeyazika engoye n'engatto. Toteekwa kubeera mulokole gwe basuza olwo n'akukoowa n'akuwa omulala akusuze. Tonnazimba, twala eddala erisooka. Mukama akuwa omukisa weepangisiza akayumba ate mu myaka 3 ng'oli muyiyo. Toteekwa kubeera mulokole alwawo ogenda ku church kubanga akutwalako akuwa lifuti tannasimbula. Katonda akuwa ebigendera ku bulamu. Sitaani akimanyi nti byonna Mukama yabitegekera ggwe, naye kyakola akumalamu amaanyi agasiiba n'agasaba. Muntu asobola okusiiba nga talidde nga tali mu kisiibo, era enjala n'etamufuukira kizibu. Bwe kiba kisiibo ssaawa 4 ng'olubuto olinga lwe baayisizaamu olweyo, kitegeeza kati oli mu kulwanira ddala olutalo olw'omwoyo. Enjala tetegeeza nti ogenda kulema okumalako olunaku. Enjala etegeeza nti olutalo lw'omwoyo olukutte kannabwala. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Tulina essaawa ze tuwanguliramu. Wadde walidde ekyeggulo n'olya kyenkana wa. Na kino kenshi bajjukize nti bwe tuba tusiiba abooluganda tetuzuukuka kulya. Bwe tusibulukuka ku ssaawa 12 ekikanga 10-15-2 it is okay. Beera ku Soloti FM, ku Soloti TV, wuliriza programs nga bwe zitambula. Nange wenzigira n'emisingi ku ssaawa 2 ez'olweggulo paka ssaawa 3 ku Soloti TV ne bakuterako program endala eya omunyo okusatu amawulire ogeetaaga. Bw'oba okoma ku FM ne bakuterako program lindirira n'oli ekyeggulo. Ate bw'oba oli ekyeggulo tokiteeka mu mutwe nti koopakira ennyo ofune n'ekuyisa mu lw'enkya, kubeera tejja kubeeramu. Nkulayirira olya nnyingi n'otusooka okulumwa enjala. Lya nno male, beera muntu wa bulijjo. Bw'ozuukuka ku mwenda oba 10 okusaba, ate awo tofunawo kikopo kya buugi, ffe titulya ddaaku. Kiŋŋambire akuliraanye kuba abamu mwava mu busiraamu okulokoka. Abalala mulina mikwano gyammwe babanyumiza ekisibo bwe kitambula. Abalala ebidde biyita ewammwe nga bivuga n'omanya nti ssaawa yakulya ddaaku. Tuli balokole tetulya. Sibawulira. Tuli balokole tetulya. Sibawulira. Tuli balokole tetulya. Very good. So kati ebyokutereka awo emmere ate ozuukuka ofuna ekikopo ky'obuugi, chapati ozigyeyo kubanga enkya kisiibo. Bw'oba weewaddeyo, weeweeyo tewali akukaka. Bw'oba tosobola lya. Bw'oba osobola okwewaayo teweewaayo kitundu. Weeweeyo mu bulambalamba. Lyanga bulijjo ekyeggulo kyo, nywa akatundako, kyonna ky'okozesa ekyeggulo. Bw'ozuukuka ekiro, Soloti TV esuzaako ennyimba nga toyagala na kwebaka ez'okusinza Mukama.
Solo FM nayo bwetyo. Enjiri ekeesa obudde nayo wegira. Beera mu njiri ekeesa obudde tusabe ffenna. Olumbe ekibuga ogenda okole. Abali eyewala mubere ku TikTok, mubere ku YouTube, mubere ku Facebook, mubere ku ki. Enjiri ereme kuyitako, gigoberere nnyo. Mulimu ekikyo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye buli kisenge kye baakuteekako zino ennaku 14 Katonda agenda kikuba ku ttaka.